n'ab'emiruka batuleko wano nsaba mutagingire Yoseri tibahabura otabasula mutano wa Karekezi ne mukyala w'ejjere tibatule ku video wasajja Kaloli Charles Peter Mayiga Salo nga mulembe jjaka wenke ne nsaba otule ku video nsabe kitongole kya Buganda Land Board mutule ku video mwenna nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka kumusembya Kabera Kakodyo oba oli muwandiisi wa kyama oba oli mulangira oba oli mumbejja oba oli mukwano gwe nsaba onnumire kutuku Ssaabasajja Kabaka nti musaba n'obuwombeefu taata atuleko wane dakiika entono z'abaana abalina mpisewo information gyenjala muwa agitegeere bulungi nnyo na buli kimu ekigenda mu maaso mu Bwakabaka n'Obuganda n'engeri gye buyimiridde olunaku olwaleero. Okusookera ddala njala kusooka okwetondera mwenna abangobera n'abampuliriza nti tetera kubeera nkola yange naye ku Sunday ewedde oba Sabbiiti ewedde ku Sunday saasobola kukyamako wano ku bwenyi bw'ekitabo nenkyamako okwote oba kubawa program oyo olw'ebizibu biteebereka ne ngamba akaninda olundi era lwe lwaleero. Kale mwenna balamusizaako nnyo ne mbaga mu nsonyi sitera kikola naye olw'okuba nti ensinga management ebizibu ebimu byagana wanyidde okweggala ebizibu bibeera buli kaseera. Kale ensonga lwaki nzize twogeremu ku nsonga zino wammanga olw'olunaku lwa Sunday. Ngenda kusooka n'akalowoozo ka leero dini nva akalowoozo ka leero tugende ku Kigula Radio etuva ku Kigula Radio tutandike program etuufu eso etuleese. Akalowoozo ka leero njala kagende buli Munnayuganda alina gy'oli oba ompuliriza oba ondaba oba omumanyi oba tomumanyi akalowoozo njala kakuweereza okawulire bulungi nnyo. Njala kagende buli Munnayuganda alina gy'oli ogutateganya teguzza nvuma. Muganda wange yonna gy'oli akalowoozo kayo njala kakutuukeko ti ogutateganya teguzza nvuma. Eno ensi gye tulimu si nnyangu nga bamu bwe bagiraba. Gwe wenna muganda wange ng'okyali mu mikono gy'abazadde bo, gwe wenna muganda wange ng'okyalina omuntu akuyamba nga tonnayingira mu nsi muno kugiyingiramu kujjaŋŋanga, njagala owuliriza akalowoozo kano ate weekume naawe kennyini agirimu njagala ompuliriza akalowoozo ka leero kano nga tonnakolawo kusalawo konna ompulirize bulungi nnyo. Ogutateganya teguzza nvuma. Lwaki? Titewali ku nsi kuno kintu kyangu nnyo. Buli kintu si kyangu nga bw'okirowooza. Ebintu ebisinga obungi tubikolerera bifuna. Naye gwe bw'obeera awo ng'olowooza nti buli kimu kigenda kukwanguira kukisange w'oli. Ensi si bwetyo bw'eri. Ensi nzibu mukko. Kati muganda wange yenna ali eyo. Buli muntu mu nsi muno alina ekizibu kye. Kabeera omugagga alina ebizibu byatajja kujja kugamba. Naawe omwavu olina ebizibu byo era byotajja kugamba mugagga. Ebizibu bino bisingana. Naye bisingana bitya? Bisingana okusinziira ku busobozi bw'omuntu bw'alina n'obusobozi bw'omuntu oyo bw'atalina. Ate buli muntu asobola kubulya muntu kizibu kye n'akivuunuka bulungi nnyo. Olw'ensonga singa naakulya ebizibu byenna ate gwe ku bizibu by'olina kijja kwanguyira nnyo ogenda okukola kuba nze nnyinza okuga ebintu n'odduka buddusi nga byenkugamba bikuyitiriddeko okutegeera. Kati ngenda kugamba nti buli muntu alina ebizibu byasinkana naye otuula otya n'obaliriza ebizibu byo. Okusookera ddala olina okwekkiririzaamu. Ekyokubiri olina okukola. Ekyokusatu ekisemberayo ddala nga tonnakola kintu kyonna osooka nga weebuuze ku singawo omutima gwo. Singawo omutima gwo ajja kukubulya ki ekyokukola. Abantu bangi balina ebizibu mu diaspora ne Kampala nawa nga talina muntu gw'asobola kubulya kizibu kye nga yeekengera nti oli asobola okukozesa ekizibu kye n'akifuula ekirungi gy'ali. Abo nabo gye bali. Eriyo omuntu nga ye alina ensonyi tasobola kwogera mu bantu oyo naye gy'ali. Eriyo n'ayogera mu bantu ne bamanyi ekizibu kye bamusekerera. Kati muganda wange mu kalowoozo ka leero ngenda kugamba ekigambo kimu. Gwe weemanyi teri muntu asobola kukumanya kusinga gwe bwe weemanyi. Bw'obanga weemanyi sinziira ku bumanyi bwo n'obuvumu Katonda bwe yakuwa. Bw'oba tobulina sondo buvumu weeyimirizeewo. Ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula. Abantu bangi okutuuka we bali baavudde ne bagwa ebigo okutuuka we bali. Naye gwe bw'ona ogw'ekiga ekimu obanga tonnagwa na kigo wabula ne weekengera nga gy'olaga olaba wazibu n'osalawo okola okusalawo okubi. Ekyo ne Katonda yakutonda tagenda kikkiriza. Muganda wange ffenna tulina depression oba tulina okusoomoozebwa kw'ebirowoozo. Okusoomoozebwa kw'ebirowoozo kino okusinga kuli bwe kuti. Abantu abasinga obungi oli ayinza okusoma n'atafuna mulimu. Ekyo ne kimuleetera okulowooza ennyo.
oli ayinza okuba nga alina business nemwononeka ku nekimuleetera ebirowoozo okwononeka oli ayinza okuba nga alina buli kimu ne bamubba nekimuleetera ebirowoozo okwononeka n'akyankalana Muganda njagala kugamba nti eyo si y'enkomero ya buli kimu amaanyi go gali mu kusalawo na kusituka kuva wowo ogudde ofudde ekizibu ogende ku mutendera omulala si gwe asoose mbizibu wabula togezanga n'okola ekigambo kye bayita okusalawo nti wejjewo bwe wejjewo ekizibu tuba kivuddeewo wabula ate oba oleetedde abantu ekizibu ekirala nkiddamu okukomitinga suicide okwekuba mu mmotoka okwejja ku kizimbe okwewa obutwa okweyibamu omugwa tekijjaawo kizibu gwoba oyinza okuba nga wejjeewo taata oba omulekedde ekizibu muganda oba omulekedde ekizibu maama oba omulekedde ekizibu ne famire yonna oba ogiresemu ekizibu kati muganda ngenkusaba ensi erimu ebizibu bw'oba ku nsi kuno tosobola kufeesinga oba kwaŋŋanga bizibu byo tolina ky'osobola kukola mu nsi muno mu nsi muno oba nga tosobola kuyimirira ne weŋŋanga ekizibu kyo tolina ky'osobola kukola ne bw'olirondaloola ya ssente nga zijjudde nga tosobola kwaŋŋanga bizibu kitegeeza ssente zijja kuggwaako nga tolina ky'ozikozeemu ate ozze mu bizibu byewandibadde okola ki ovuunuka njala kugamba ekigambo kimu nga tonnakola kusalawo kwejja mu bulamu bwa nsi eno olw'okuba ofunye ekizibu nga kikuzitooweredde sooka otuule weerowoozeeko olyoka omanye ekikkola abantu balina ebizibu omwavu alina ebizibu byatasobola kugamba n'omugagga alina ebizibu byatasobola kugamba mula abasajja kuvuga mu motoka ga bbeeyi naye ng'ekizibu ekiri mu maka gy'ava ne mu motoka mwali tasobola bikugamba gwe nno oyinza okuba olya ne weebaka oyinza okuba ng'olya ne weebaka ne weegoola naye ng'omugagga talina budde bwebaka kubanga ebizibu byalina biyitirivu ate ebizibu tebimanya nnyumba mbi muganda wange njala kugamba alemerako yawangula toggwanga mu ssuubi n'oba ng'otuuse ku ddakiika esembayo teri mu bulamu bwa muntu atafunyeemu kusoomoozebwa okusoomoozebwa kitundu ku bulamu teri atafuna kusoomoozebwa era towooza nti okusoomoozebwa y'enkomerero y'obulamu obwo nedda okusoomoozebwa katonda akuteekawo okukebera mu mutima gwo weesobola okweyimirizaawo mu bulamu bwakuwadde era omuntu atasobola kusoomoozebwa kwa bulamu katonda kwabamuwadde yogoosanze nga yeekubye mu motoka avudde ku kizimbe agudde yeeyimbyemu ogwakabugu yeewadde obutwa omuntu oyo yaba alowooza yejjeewo ekituufu aba yejjeewo naye ate balese emabega aba abalekedde ekizibu ekisinga ne ku ye ekimugjeewo olw'ensonga nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi ate ogutateganya teguzza nvuma buli muntu gy'oli nkubuulira okusoomoozebwa kitundu ku bulamu bwaffe mu ngeri yonna esoboka teri muntu atalina kusoomoozebwa ekintu ky'okwetuga okwejjawo kikuli mu kibi nnyo era kivumirirwa mu nsi yonna kale gwe munnanga ali eyo tolowooza nti gwasinga ebizibu wabula situka weŋŋange ekizibu ekyo mu ngeri yenna esoboka olw'ensonga olaba n'amazzi agandibadde gatambula emisana embeera yonna bwetuukawo gatambula ekiro gw'omuntu ateegera ayina n'amagulu lwaki tosituka n'ogenda ne weerowoozaako mu ngeri yo n'olemwa kutuulawo kulowooza kimu kyakwejjawo bwe wejjawo ebizibu tebisobola kuvaawo kubanga n'ekizibu kye wejjiddewo ogenze nakyo nkikuddamu nga nfundikira akaloozo ka leero ekizibu ekikuleetedde okwola obutwa n'ofa oba ne weeyungamu omuguwa oba n'oyingira emmotoka oba n'onya obutwa nkulayirira oba ogenze nakyo mu ggulu era eggulu bwe liba gye riri olukonkona bwoti ku muggulu kyekizibu ekisookera kiba tekivuddeewo muganda wange linda katonda akugerera obudde bwo bw'okuvaawo tewejjangawo kekabadde akaloozo ka leero tugenze ku kigulalo gikyaleero ekigulalo gikyaleero njala kigende mwenna gimuli bannayuganda mwenna nga saawuddeemu njala mukiwulirize bulungi nnyo nakyo kigenda kuva mu lugero oba mu lufumo olugamba nti atamanyi gy'ava bweppo tamanyi wa gy'alaga bw'oba tomanyi gy'ova era tojja kumanya wa gy'olaga buli muntu aliko ensibuko gy'ava ate buli muntu
alina gy'alaga. Naye abantu abasinga obungi beerabira nnyo gye bavudde ne baluubirira nnyo gye balaga, naye ng'ate omuntu yenna tamanyi gy'avudde tasobola kumanya kigenda kubeerawo nkya wa gy'alaga. Gwe wenna munnayuganda mpuliriza, oba vidiyo eno ogirabye live oba onoogiraba nga emaze okurekodingibwa ku mitimbagano oba ogisanze, ngera kugamba otunulanga nnyo gy'ovudde kijja kuwa ekyokulabirako wa gy'olaga. Lwaki tubagamba nnyo nti atamanyi gy'avudde era tasobola kumanya gy'alaga? Tuula wuliriza mu kigulano gye kyaleero. Abasinga obungi twerabira nnyo gye tuvudde mu ngeri yonna esoboka, ne tujagambiza nnyo nga bakimezezza okw'omusana nga tusanze emikwano emipya olw'okuba tulina ku nsimbi wabula netwerabira gye tuva. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Mu buwangwa bwaffe obwaddugavu ne mu mbeera yaffe ey'abantu ba bulijjo, omuntu watula ne yeefumiitiriza gye nvudde we abeera muzibu nnyo okukyusa endowooza ye n'okumuteeka gwe ku kintu ky'aba ayagadde, kubanga aba amanyi lwaki atuuse waali. Abantu bangi nnyo tebamanya botya we batuuse we bali. Abasinga obungi tebamanya batuuse batya we bali. Gwe nnyabo ssebo muganda wange gy'oli, waliko omwavu kati oli mugagga, naye osobola okutuula wansi ne weefumiitiriza ssente zino wazifuna otya era ogenda zikuuma otya? Kale watandika olina ssente naye ssente zino zikuweddeko, otuulako wansi ne weefumiitiriza ssente zino zaggwawo zitya? Era bwe mba nze mufuna ssente nziramu nti okuloka ne mbeerawo. Yensobola lwaki ne Bibbuli ekugamba nti bw'osanganga abantu bano ababiri ekuwako gw'oyambako, bw'osanga omuntu nga yalinako ssente n'ayavuwala, n'osanga n'omuntu nga tabaanko na ssente, ani gw'osobola okuyamba mu kusooka? Bibbuli ekugamba nti yamba oyo eyalinako ssente, kubanga ebbanga lyamaze ng'ensimbi zimuweddeko aba atudde n'amanya butya bwe yayavuwala, era kimwanguyira nnyo okuddamu okukola ki? Okugaggawala. We wasibuka n'olugero lulyo olugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Oba ompulira bulungi nnyo. Tuli mu lulimi Luganda, tuli mu Lufalansa, tetuli mu Lungereza, tuli mu Lucapadola. Nkuddamu Bibbuli ekugamba nti bw'osanga ng'abantu bano babiri, omwavu nga tabaanko na nsimbi n'omugagga nga yaliko omugagga n'ayavuwala, bw'obanga olina ssente ozikwatanga n'oziwa oba oyo yalinako ssente olw'ensonga mwangu nnyo okuddamu okweyokesa okusinga ono atabaanko na nsimbi olw'ensonga tasobola kutegeera butya bakozesa nsimbi. We wasibuka n'olugero lugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde mu kigulano gikyaleero. Ekyo nkuwadde kyakulabirako. Ekirala kikino, gwe muganda wange yenna ali eyo, kaddugala munnange, gana amagezi nkuwagaabwa. Tunula nnyo gy'ovudde, omanye gwani, era ojja kwetegeera gy'olaga ne gy'ova. Abasajja amagulu meeru okujja ku lukalu lwa Africa oba olw'abakaddugala baatukola ebikolobero bingi nnyo ebyatuuka n'otusiimuula obwongo tutandika okulowooleza mu ndowooza eyaabwe gye baafumba obufumbi ne twerabira wa gye tuvudde. Omuntu agenda okubuuza nti gwe Omufirika ku nsi kuno ki ky'olina? Nange nkikubuuza olwali ku nsi kuno Omufirika ki ky'olina? Ngera kubuuza Omufirika muddugavu munnange ku nsi kuno ki ky'olina? Nga n'amannya agaffa agaali agaffamire twagejjako ne twetuma amannya gaba magulu meeru. Mu bulamu buno njala kugamba bw'osanga ng'omusajja omusoga ng'alina amannya abiri nga ga kisoga, tomwenganga mu ntegeera, entegeera eba yanjawulo kubanga aba amanyi. Bw'osanga ng'omusajja omunothana ng'alina amannya abiri tekuli Lizungu, tomwenganga mu ntegeera aba ategeera okukusinga. Bw'osanga ng'omunyolo ng'alina amannya ag'ekinyolo abiri, tomwenganga. Bw'osanga ng'omunyankole Nakabala ng'alina amannya abiri ga kinyankole tekuli Zungu, tomwenganga. Bw'osanga ng'omusajja Omuganda nga talinaako linnya bbatize Zungu, nga gonna alina eiza erire lye baamutuuma lye baamubbulamu n'erya jjajja oba n'erya jjajja lye yamutuuma, tomwenganga nga mu ntegeera kubanga aba ategeera okusinga ggwe kubanga amanyi ensibuko yo n'entegeera. Naye bajja kubuuza gwe kaddugala olina ki ky'omanyi ku nsi ky'olina?
tewali kubanga omuzungu yakikujjako. Omuzungu okusookera ddala yakujjako ontegeerayo ensaba yo ne Katonda wo n'agikujjako. Ensaba yo ne Katonda wo yeeruwa. Ensaba yo ne Katonda wo omuzungu yasanga abaddugavu twogera bulungi ne Katonda waffe mu ngeri yonna esoboka. Omuzungu yatusanga tulina enkolagana mu nsuula. Omuzungu yatusanga tulina obuwangwa n'ennono. Omuzungu yatusanga tukola ebintu bino wammanga. Nga tuzaala tweyawula. Betuzaalangana tetusobola kwezaalamu. Betweddirangana tetusobola kwezaalamu. Era nga n'okubatiza abaana mwe kimuyita okubatiza. Muwaffe mu Buganda kubayita okwalula. Okitegedde? Ffe kutuyita okusaba. Ffe kutukozanga kutuyita okusaba. Ewaffe kwe kwalinga okusamira. Era nga twogererwa Katonda baffe. Kuba Katonda yatuwa amaanyi. Ompulira bulungi nnyo. Era Muzungu yatusanga tulina engoye ezaffe ze twekoleranga. Engoye zino zaavanga mu miti. Katonda kennyini gye yatuwa tukisimbe gye miti emituba. Naye gwe lwaki Omuzungu yakujjako entegeerayo n'akuwa entegeera ye. N'osanga kaddogala Munnayuganda munnange nga musajja musoga Muganda Munyoro mu kimu kya Padula mu Kukusabbiini ng'ayogera Oluzungu nga ye yamanyi yatuuka yakimala. Muganda wange jjala kugamba atamanyi gy'ava atamanyi gy'alaga. Kigulalo kigenda kuwanvuwamukko. Kwata essimu yo eya buyonjo ogende ku mutimbagano oba ku kibanja ogenda okusanga Gola Moses. Oteekemu ekigambo kye bayita Omungereza yaani ekyo jakima ekigamba mu Luzungu kigamba mu Luganda. Neteekamu who are the English people. Ekyo kyogedde mu Luzungu bajja kubuulira Omungereza yaani. Kati gwe bw'onooyogera bw'onoomala okuteekamu ekigambo who are the English people. Kubanga mu Gola Moses tojja kiteekamu nti Omungereza nayo gye tojja kifuna. Wabula bw'onooteekamu who is the English people bajja kuleetera Omungereza yaani. Nawa gyasibuka na biki. Naye era Omungereza ali ku lukalala lw'Abazungu luli tali ku lw'abaddugavu. Kati gwe yava eri n'akuleetera enkola ye n'endowooza n'agikuguza n'akuggyako eyiye ate ye n'agitwala. N'akugamba nti eyiyo nfu nnyo era esinza sitaani so nga ate tesinza sitaani olw'ensonga yali akuggyako okutegeera. Omuzungu n'akuggyako olulimi n'akuwa olulwe. Ensi ezikulaakulanye zikyali ku buwangwa n'ennono. Olulimi lwabwe luyiga oba oyagala oba toyagala kubanga olina okwogera nabo. Naye kati gwe baalukule temakuggyako olulimi olwo bakugyako entegeera. Ne bakusomesa ebintu ebitalina makulu. Ebirina amakulu ne babikulekera wa. Weebuuze lwaki Bibbuliya yokka gye bavunda mu Luganda ebisigala tebyavunda mu nnimi endala. Kubanga baayagala basigala nga bakukwata obwongo. Mu kigulalo gikyalo njala kutegeeza muganda wange. Weegendereze nnyo omuntu agamba nti amanyi okwogera Olungereza olusinga abantu abalala bonna mu nsi yonna. Lulimi. Olugwiro lwava eri. N'Omuzungu yennyini atannye omuntu ng'ayogera olulimi lwe alumanyi okuva ku nsibuko yaalwo n'enkomerero yaalwo. Wabula bw'akulaba ng'oyogera olulimi lwe ye kennyini yeewuunya entegeerayo era asigala agamba nti ono kaddugala akyali mu sisitimu yaffe bajjajjaffe gye baamuteerawo enkola enkadde. Kati kankulage video zino video entufu etandike nga nfundikira ekiggulalo kye. Kati zino zengoye ezaffe zinnakabala ez'abaddugavu lwe tuyita olubugo oluva mu muti omutuba. Era ky'ova olaba nti b'Abazungu omuntu ne baba afudde bamwambaza ekiteeteeyi kye bulungi nnyo ne bamuziika omwo oba bamwambaza essuuti ne bamuziika omwo. Naye ewaffe olw'okuba nti twali tulina engoye ze twali twetandikirawo kati natuwadde amagezi ze tuyita embugo. Twazikozesa nnyo mu kwambala, mu kuziteerekamu abantu baffe n'okuzikufuula ebyo eby'okubeeza obulamu bwaffe obwa bulijjo. Gamba ng'omuli okwebikka bye tuyita ekikunta. Kati gwe ali mu bed cover, ali mu ssuuka, ali mu duve n'ogamba simanyi nze neebaseewo. Nedda ssebo kye bayita ekikunta kiva mu lubugo. Ate teri ku nsi ya Katonda kuno kyebikkwa kisinga kufuna bbugumu nakuleetera bbugumu ng'olubugo. Lulu no one.
lwayita olwendo lw'amazzi. Olwo bayita olugoye lwaffe olw'ekiddugavu Oluganda olubugo. Kati gwe muganda wange ali eyo, Omuzungu yakujjako okusaba kwo n'akuyita nti kusamira kubanga ayagala kifuuke kibi. Bw'oba oliko empewo vidiyo eno sooka ogiddeko ebbali, ojja kudda mu ddakiika nga 3. Bw'oba oliko empewo sooka ove ku vidiyo eno. Ngenda balaga okusaba okwaffe okw'ekiddugavu okw'Abaganda okw'Abanyoro okw'Abatolo bwe kwali. Sooka odde ebbali. Bw'oba oliko empewo nkubulya sooka ove ku vidiyo eno. Tugenda mu kusaba, gwe Omuzungu yakugamba nti kubi oba kubayita okusamira kuno kwabanga kusaba. Bw'oba oliko empewo sooka essimu ogiteeke wansi osooka oveeko wano. Tukyali mu kiggulo nawe kigenda kuwanvuwa. Bw'oba oliko empewo sooka oveeko wano ojja kudda.
kati abaliko empewo mukomeewo kubanga empewo zibadde ziyinza okujja ku mulimu n'okuba wansi kati mu kipulologi kyayo kibadde kiwanvumukko omukyalo yatandise nga akuba omusekera nnyuma empewo bwe zaalinnye ne bw'oleeta bakanyama 8 mukwatako ng'empewo yamutuddeko tosobola mukwatako tosobola mujjawo wadde omusitula kubanga aba azitowa eyo y'ensaba yaffe ey'ekiddugavu Musungu gye yatuggyako n'akugamba nti mbi era gwe kwe kukuga nti ffe amasinzizo agaffe ne bagayita amasabo ogaswaza n'ogateekako ekoddi so nga ate kyonna kiki gonna masabiro njagala omupulirize bulungi atamanyi gy'ava era tamanyi gy'alaga otegedde bulungi nnyo butyo bwe twayogeranga ne Katonda waffe era twabeerangawo n'okutuusa olwali abakyagoberera enkola eyo kale mwannyinaze ali eyo gwe naawe ali eyo vidiyo eyaleero etandise n'ekigulalogi kikomyawo katutandika akatambi akatuleese tugenda tutandikirawa katutandikire n'okuba n'akalango kano then tulyoke tutandike vidiyo eyatuleese akalango kano kasoma katya baakatadde mu Lungereza akalango kano kasoma nti Queen Sylvia Najinda Nabagereka of Buganda Royal Dinner on the 8th Saturday of June 2024 Texas Star Conference Center silver package dinner tickets brought before 3rd of June 2024 emiwendo bajjaji bagamba gold package dinner tickets bought after 3rd of June price ticket byonna mujja bitegeera the royal dinner payment option zere ebimujja bitegeera ne cash app mujja bitegeera don't miss ndowooza abaweereza bajja okubeera baseka bwabo mukolo gwo kuliko Patrick Mujuka ne MC Kapalaga the cultural dance nayo ejja kubeerako akalango bwe kati bakatambudde njakaba postingira basigadde obungi mujja kalaba kajja kubeerayo mu mwezi nnaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga 2024 katutandikire okubajjukiza n'ekintu kino wabbanga mwenna oli Muganda oli Munyoro oli Musoga oli Mutoro oli Mukingo oli mu Uganda akujjukiza bw'oba olina endagaano yeyettako oba ekyapa kyo nga kiri mu manyago mbajjukiza nti Yoseri ne famire ye n'ababbi baatuula ne bateesa butebe bagenda okumanya mba absent landlords ne basilent landlords bwe njogera ebigambo bino mbanja mbize mu lugano lutegeera balandiroodi abalinga abataliiwo be tuyita ba absent landlords balinga abataliiwo nga bo baasirika ba silent landlords nga bo bali awo nabo balinga abataliiwo nga baasirika naye balina ebipapula zawe bali kati obanga olina ekyapa kyo nga kiri mumanyago likimu kino togeza n'ogulawo akasanduke ka posita konna ke basaba kubanga baagala kuŋŋaanyizaamu byafuye b'abantu abo basobole okufuna amataka gano bagatwale kubanga bagaagala ngenda soka kuba akalango kano then tulyoke tutandike video evugulire musakuli bulungi nnyo Gavumenti erungamisa nti buli munnayuganda alina ekyapa asitukire mu mbagira wagende ku post office bakiteekeko address oba endagiriro. Kino kigendereddwamu okuyamba ministry y'eby'ettaka okwogezesaganya obutereevu ne bannannyini ettaka batuufu singa babaawo embeera ey'okumpanya ettaka. Bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyitiddwa ekitongole kya gavumenti ekigaba. Tetugenda kumala budde kwabo. Gwali eyo ng'olina ekyapa kyo oli mu diaspora togeza kubanga okugula akasanduke ka posta tekina kyongera ku kyapa kyo oba okikola ki okikuuma kiri safe wawe kiri nga mbajjukiza buno bakajjala bugende mwenna bannayuganda mwenna abalangira n'abambeja basava ne bannava ne bannayuganda nabagamba nti kasitoddira obuyinza n'obwejjako gwe ng'omuntu obukuweza mu ssemateeka n'obukwasa omuntu omuwali ensibuko y'okubonaabona. Eggwanga Uganda lyalumbibwa ekizibu bajjajjaffe baagwa mu kizibu ekyokuseeta abasajja Abanyarwanda abakulemberwa Yoseri abalina ebigendero byabwe. Ndaba abantu bangi nnyo ku mataka mukaabira Museveni simejja otuyambe ku batugoba ku mataka Baganda njala kujjukiza Museveni tajjangako na ttaka mu Uganda kubanga musajja mugwira munoonyi wa butajjangako na ttaka. Nga tannakwata na kubeera mu gavumenti teyalina wadde ekijiiko ekyettaka mu Uganda kaberekana akajiiko akagaba kano ke bagamba ak'abaana kubateeka eddagaliro ery'ekifuba
tabera ko wadina akajika akettaka ne mu kinana tiyali adda akajiko kettaka ali mupangisa ngettaka lino liri mmateeka buli muntu ayina endagaano ayina ekyapa kye era nga buli muntu waddemba okosa ettaka linga bw'alyagala. Lwaki muddira obuyinza obwawa mu ssemateeka n'obuyinza mulina ku ttaka buli omu atandika okufuna ekizibu ng'akwira Museveni essimu n'okuwandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Museveni ne Minister of Lands. Njala kujjukiza abasajja mu Abanyarwanda, eggwanga Uganda lyakuumibwa eggwanga lya Bungereza kye tuyita protectorate, era n'engaba n'entandika okutandika okkuba ettaka lya Uganda ne Buganda lyakola basajja Bangereza. Kye tuyita ekiwandiiko oba ekyapa ekituufu eky'ettaka lya Uganda ne lya Buganda byonna gye biri mu tterekero oba mu kaddiizo ly'amataka wonna Bungereza we yakuuma, kye tuyita original blueprint gye kiri. Museveni ne bw'onookyusa ebyapa ne bano ne mukyusa ebyapa, original blueprint y'ettaka lya Uganda ne lya Buganda gyeri mu kaddiizo ly'e Bungereza gye bakuumira byonna ebintu by'ensi gye baakuuma ne ze baakwala. Bwe ŋŋamba ekaddiizo ntegeeza museum, manyi abasinga obungi Oluganda mu lubatawaanyaamuko ekaddiizo museum mu Luzungu. Ne munaakyusa ettaka erimu ne muliteeka mu nsawo ne muliteeka mu suitcase ne munaakyusa ebyapa n'embikyo original blueprint gyeri e Bungereza. Ne bannannyini ettaka abatuufu abalina ettaka abaafuna ebyapa ebyasookera mu 1900. Ebyapa bino nga ensi yabiwandiiko yaabyo yali ya Kabogo n'ebyapa ebyo bikyaliwo era famire bizirina. Mmwe ne munaakyusa ebyapa ne mukola mutya? Kubanga okweziribanga okubala obugina gamba oba okunoonya emisuwa gy'embizzi ogitekeko eccupa y'amazzi oba ey'omusaayi ewone kye muliko okukola era mumala biseera. Charles Peter Mayiga bwasanya kalo Charles Peter Mayiga mu kitongole kya Buganda Land Board kye mwalimu n'ekiwole emmale kye mukyalimu okutunda ettaka lya Buganda. Nze ngamba mumala biseera ng'akunamira muzibe mubonyeebonya abantu naye mujjukire mwejjako obuyinza buli muntu yenna afuna ekizibu ku ttaka ajjuliriza Museveni nga mu myaka 40 emabega tabadde wadde n'ekijjuko ky'ettaka. Kati gongamba otya omusajja mu myaka 4 ng'alaba talina ttaka wadde ekijiiko, kati gomukubiriza gomubuuze ebintu by'ettaka lyammwe ani abaloga? Musaba mutyo omusajja ettaka atandika okutandika okuyira mu ntalo z'ettaka za Uganda n'eza Buganda nga tabangako wadde nannyini ettaka mu Buganda. Emyaka 4 emabega oba 38 emyaka 3 tabangako bwannannyini kaberega alina fuuti 10 ku 10 fuuti 2 ku 2 kaberega 3 ku 3 nga tagalina. Mutandika mutyo mujuliza ensonga z'ettaka za Buganda n'eza Uganda. Kati bana Uganda mwegendereze namwe mwegendereze. Kati ntandise n'akatambi kano mutereevu. Nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka abalangira n'abambejja basava ne banaava buli obakanyala bugende gye muli. Wetwogerera essaawa zino Obuganda buli matigga oba masanganzira. Omumpembe Yoseri Bahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi nsiyete nzire nsanga bisibe. Atufukidde ekyambika oba atufukidde ebbwa mu jjute atya. Ng'akozesa obunafu bw'abantu abamu n'abufuula ekyomugaso gy'ali. Kibi nnyo nti omusajja ono yatutegeera obuvuno obuddo kwasinzidde okutumanyirako tukufutubbalako atya. Nze ebbanga lye mmaze ku bwenyi bw'ekitabo kuno ne ku social media ndabye ebigambo bingi nnyo era mpulidde ebigambo bingi nnyo. Singa sikugumya mutwe nga mmale nandibadde ndabinyika dda mu nsuwa n'enva wano. N'eggwanga lyange linnumanga akaddaliddali era nvaayo n'enjogera sisirika. Buno obubaka njala bugenda abuulira olulangira na gye muli. Ebbanga lye mmala nga nsirika mpulira abalangira bambejja nga mwesojja ne mpulira amaloboozi mangi nnyo ne neebuuza abalangira basibuka ebukeerere mu abaaki. Mu nsi muno buli muntu alina ensobi gy'akola. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja ayinza okuba ewantu wamu oba ewantu walala alinamu obunafu bwe ng'omuntu. Naye osooka n'oweebuuza obunafu buno bwajja butya? Nti obunafu buno
bwajja mu bantu beyeesiga be yakwasa obuvunaanyizibwa okuba nti batambuza ensonga za Buganda ku lulwe ne ku lw'Abaganda abaalina ebigendererwa ebyabwe amannya ago mugamanyi bulungi nnyo. Empapula n'endagaano zonna ezaakolebwa zonna zaali bazikola nga ziyamba Sirwajja Okoota Yoseri. Ssaabasajja Kabaka agenda okugwa mu ggabo ly'ebintu bino ng'obudde bukeereye era ne bamuzingako nga bazingako abantu abalala. Mukimanyi bulungi nnyo nga ffenna tetwagala kwewunza nti Obwakabaka bonna okwetoola Uganda bonna buwambe buli mu ngalo za Yoseri era nga kyatayagala oyogere akikola era wabanga ayagala oyogere ayogera oba tayagala toyogera. Naye neewuunya nnyo abasajja n'abazaana abalangira n'abambejja abakolokota n'okulima empindi ku mabega eri Ssaabasajja Kabaka nga mmwe kennyini mukimanyi obuvunaanyizibwa bwammwe mu mitendera emituufu egy'amatabi agafuga Obuganda emirimu gye mulina okukola. Ntwala okuvumirira kwange kuno eri abalangira n'abambejja abali mu kye twandiise ensengwira, mmwe musinze nnyo okukolokota Ssaabasajja Kabaka n'abo abatono abali e Kampala naye ng'ekituufu mukimanyi nti mulyankuzibwa era babakozesa. Museveni akozesa si Muganda, musajja Munyarwanda kubanga omuwambi ye taba na mukisa agenda akozesa buli kyonna ekisoboka okukola abe ng'asobola okutwala ekyo. Ye kyaba ayagala kumanya nti omuwato wengenda okuyita ludda okufuna kyenjagala nti wano kasita akusanga ng'omumbe omulangira olinamu obuluvu n'omulugwe ye ng'akwata obuuma ng'abukuwa ng'akuwa n'ebyokwogera ng'omukanga atalidda Buganda butyo bwakikola ne ku bambejja. Kasita amanyi obuzibu bwo nti gweyagala nnyo okulyankuzibwa awo akuyita n'akuwa obuuma n'akuwa n'ebyokwogera naye nga weerabidde obuvunaanyizibwa bwo. Obuvunaanyizibwa bwo kyeki bwe buno wano wammanga newankubadde nti entamu ennene eri waggulu yetambulirwako buli kimu kyonna naye singa entamu eyo mu kufumba okwaffe Okuganda nti bwe twafumbanga emmere neeyisa omukka ne tumanya nti kati awo omuliro gugituuse, singa egaana okuyisa omukka kyekiddako. Gw'omufumbi oba omuseesa olina okutunula omuliro gw'okuma wansi eno mu kyoto guyimiridde gutya. Abaseesa be baani? Si ffe abakopi. Abaseesa ge matabi ag'oluli olulangira. Bwe banga entamu egaanye okuyisa omuliro tolyankuzibwa ate toyogerera mafuukuula oyo aliwo aseesa. Kozesa obuvunaanyizibwa bwo n'obuyinza bwo mutandike okunoonya ekizibu kiri luddawa era mukyaŋŋange. Nazzi kuno bakatikkiro abaawummula tebaabaganyanga kubeera mu mbeera gye mulimu. Lwaki naku zino kwona omumpembe omusajja Omunyarwanda afutubadde Mmengo abalemesezza okutuula naye n'abateekamu okwawukana n'atuuka obbateekamu ensoole nga temusobola zijjamu nti eno ensoole terina tubeeramu. Ne mukimanyi nti ne Ssaabalangira Leusa zino si yateekeddwa okutuula mu ntebe ey'abalangira okubakumaakuma ne musooka ne mugaana okugyawo ekizibu ekyo. Kiki ekyatuukawo nga tonnanya Ssaabasajja Kabaka ng'obuvunaanyizibwa omulangira n'omumbejja kiki? Yes, Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu sobola mudifendinga 10 ku 10 kubanga naye atuuka n'alimirwa kubanga bwe mbanga ndi buwambe mba sigenda kukola mirimu gye gimu gye nkola nga siri muwambe. Y'ensonga lwaki nti omusibe bw'abanga bamukutte awoza kimumu baŋŋambire abatakyasobola tu Ssaabobaka gye muli. Kati mwe mukimanyi nti ekizibu kya Buganda Ssaabasajja Kabaka muwambe. Museveni ye kyakola kwe kunoonya abayina emyoyo emitono abaagala ensimbi n'abafujjira omusimbi ne mutandika okutomokomoka omugambo mu kifo ky'okukozesa obuyinza bwammwe okweŋŋanga ebizibu biri mu mbuga ng'asookera ddala ye musajja omukulu ali mu mbuga eyo wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Mumanye ensowola eziri mu kika kyammwe ekyabalangira n'abambejja omuli Sarah Kagere, omuli Agnes Naloga, David Wasajja n'abantu abala abatateekeddwa kubeera waawo. Bw'otunulira endagaano zonna zitunze ettaka lya Buganda nga ziyita mu Land Board kuliko Charles Peter Mayiga, Salonga Mulengejja, Kiwalabye Male, Sarah Kagere, Agnes Naloga n'abantu abala abatalina buvunaanyizibwa. Mu Uganda kyangu nnyo omuntu yenna okufoojinga omukono gwa Ssaabasajja Kabaka n'aga nti Ssaabasajja Kabaka yatunze. Kyangu nnyo era kirabiddwako. We twogerera essaawa zino mwandibadde mwebuuza
TV enamba etudde mu Bulange Mmengo teyogera ku nsonga z'abagoba ku ttaka mu Buganda. Radio enambirira etudde Mmengo teyogera ku nsonga za Buganda, ensonga z'abaana bagoba ku mataka tezogerako. Ani agenda ozogerako? Nze najja ne neeyibamu ogwakabugu okwogera ensonga zino. Ku myaka gyange nandibadde soogera nsonga zino eri abasajja batuludde emyaka abalina okwogera ensonga zino. Basajja ba Kabaka bano baatiisibwa. Abamu bali emikono gye tasobola kuweera mu wemba lwako kukwogera. Abamu baasalabaga nti katusirike. Kati mu abandi badde boogera kubanga mulina obuyinza obwabaweebwa ne musirika. Mukimanyi nti abasajja b'amasaza abandi badde balina kulwasa basajja Kabaka. Babawa ekyojja mu mira eky'ensimbi n'emmotoka buli omu n'asirika. Butyo abamagombola buli omu n'asirika. Ab'emiruka buli omu n'asirika. Olukiiko lwa Buganda lulinga lwe bamaamiramu amagi nti ne lusirikira ddala tekuli ayogera ku nsonga za Bwakabaka, buli omu yasirika. Gwe n'otuuka okuŋŋamba nti omusajja omugwira Sserwajja okwota gwe muwandiikira ebbaluwa ajja ayingire mu nsonga za Buganda Land Board ku ttaka lya Buganda ng'ebyapa mukimanyi bulungi nnyo nti ebyaweebwa Wasanya Charles Peter Mayiga ebyapa ebyaddizibwa Buganda mwalimu ebyapa eby'amasaza, eby'amagombolola, eby'embuga z'ebika, omwali amataka g'abalangira n'abambejja gonna ng'ebyapa byadda byatuuka bitya okuddayo bitundibwe tosobola kyebuuza nga tonnanenya Mutebi, tonnanenya Ssaabasajja Kabaka. Sooka weebuuze ebyapa bye byadda mwatuuzaako olukuŋŋaana mubuuze ebivudde gye byava ebyalitwaliddwa byatuuka luddawa era baani ababifunako. Tewali yakyogerako, buli omu yasirika. Wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka atera neyemuulula n'agenda n'akyamako gy'akyame n'atunula n'abuuza ebifaananyi mwabiraba. Ekiri ewumira kitokota si kisaanikire. Naye ekisinga okunkwasa ennaku ye musajja omulangira n'omumbejja okkalakata Ssaabasajja Kabaka okuva ku makya mpaka olw'eggulu ng'akimanyi nti ebyapa byakumali babiwa Mayiga abiteeka luddawa ng'akimanyi bulungi nnyo nti ekitongole kya Buganda Land Board kyekivunaanyizibwa ku ttaka lya Buganda n'essaawa zino kyekitunda ettaka lya Buganda n'atava wadde okwekumamu ogufumba agenda abuuze lwaki bakikola. N'alumba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka gw'olina saa zino gw'olumba emyaka 3 Mabegobeena yali alusuddemu akaba nga mwaka ennyini tekulina omu avuddeyo kwogera, buli omu ng'asirise mu maka ge gy'asirikidde. Kati singa Katonda yamujjula n'amutwala mwandibadde munenyani mwantegedde ddi nga bwe tukikola mu mpya zaffe nti singa omukufa awasa omukazi n'amufuukira kagumba weegoge famire eyo neesituka netandika okuyingira mu lutalo lw'okubanja n'okutaasa ow'Oluganda. Mmwe kiki ekibaganye okujja okuyingira mu ntalo Mayiga zaalemedde Mmengo n'okutunda ettaka? Kiki ekibaganye? Abasajja n'abakazi bagezezzaako okugezaako okugoba ensonga zino mubalemesezza. Ate mmwe kenyini mukubira poliisi n'amagye bajje bakwata abalangira beekumyemu ogutaaka abagenda okutaasa embuga. Nkiddamu mmwe kenyini abalangira abali ebweru n'abali e Kampala mmwe mukubira Ssemwayi ne mukubira poliisi ne mukubira ISO nti nno bano baana bazze wano kubuuza bannammwe ne babakwate babasiba naye nga gwe akubye essimu. Okimanyi nti ettaka lye batwalira nsibuko ya bujjajjaabo oba otegera lunaku ki? Gwe singa bajjajja b'ettaka eryo balitundanga gwe b'olitunze wandibadde olisangawo, era singa bajjajja balina olugambo nga gwe b'olulina Obuganda obwandibadde weebuli. Abasajja bagenze Lumera balwanirira Lumera naye okulwanirira Obuganda bajjajjaffe bbuga ziri okutuuka gye bwali n'okutwala amataka ge baatwala baayiwawo omubiri ne mugaana okugenda Lumera okubawo olusiisira lwa mwezi mulamba mulabe buli muntu ajja okusaalimbirawo ne mugaana okugendayo ne Bukeerere gye musibuka ne mugaana okugenda okuba olusiisira lwa wiiki nabalwadde bwa mwezi ne mwesala akajegere ne mugaana ne mugaana nti muwandiikira Museveni ku nsonga z'ettaka za Buganda muddira obuvunaanyizibwa mubuteeka mu mikono gy'abasajja bagwira olw'okuba mulina mwagala okulyankuzibwa. Bassebo ne bannyabo ensimbi tezikoma gy'olidde olwaleero n'ekyo jjajjiddamu. Ssaabasajja Kabaka alina ebizibu bye ng'omuntu
ne bw'aba ayina ebizibu bye mmwe mukozeewo ki simuwolereza wabula mbagamba nti kati kyo kitwale nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo bw'aba taliiwo gw'omulangira n'omumbejja omulimu guki era we njagala okubuuza ng'oza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yandiyagadde nnyo obwakabaka bwa Buganda buli myaka 10 bukome ku ye nkibuuza gwe yandiyagadde nnyo obwakabaka bw'abajjajja bukome ku ye oba singa batayagala bwakabaka buno okweyongerayo yandibadde ayina oba okuzaala abaana bonna bandibadde bagenda osikira Namulondo kibuuzo nkibuuza gwe ekizibu kye mmaze okulaba kiri ekizibu kimu ekiri mu Balangira n'Abambejja ate era kyekiri mu Baganda basinga obungi buli muntu yandiyagadde nnyo okubeera Ssaabasajja Kabaka waali naye nga tateekeddwa kubeerawo buli muntu tateekeddwa kubeera Ssaabasajja Kabaka waali buli muntu alina okubeera waali naye abalala basinga obungi mulina endowooza egamba nti Mutebi wa iri nina okubeerawo tosobola kubeerawo kubanga bijja bigereke kati gwe ayina endowooza nti Mutebi wali tateekeddwa kubeerawo gwe alina ekirwadde mu mutwe kubanga olina okusooka okumanyawo we nina okubeera kati mukozesa ekirwadde kibali mu mutwe ekyo ekibalowoozesa nti munamu musobola okubeera waali bamu mwalina okubeerawo ne kibalwaza obwongo kati basanga omuntu guno gumaze okwetukuta ne bakuwa obuuma kijja kwanguyira nnyo okwogera ebigambo okusinga okulwanira obwakabaka naawe ne bulwatumira ekitiibwa kyo kyekizibu ekiriwo ekyo buli omu alina nti awo nandibadde wendi si bwe biri kyovula nti empale teyita mu mutwe empale eyita mu magulu ffenna tetusobola kufuuka bakabaka nammwe abalanga temusobola kufuuka bakabaka waliwo abaalondeddwa yalina okubeera okitegeera kati bwe tugattako embeera zaffe ez'obuntu buli muntu alina obuntu bwe abantu abasinga obungi kyemmaze okuzuula balina obujja nga babazaalirwamu nga ne babayogera bwogeza bujja bwereere ng'ayogeza bujja ekyo nakyo kyekimu ku bizibu ebiri mu Balangira n'Abambejja ng'ayogeza bujja n'abantu ba bulijjo naffe kennyini mulimu aboogeza obujja nga gw'oyogeza bujja ng'era tolina kyoyagala kibi ekyo kyolaga ne baga nti okulemererwa oyonoona je nga gati bwe kinnemererwa kinfune tukifiirwa eyo singa yali enkola singa obwakabaka bwandibadde bukyaliwo buliko emirandira n'emitendera gwe bw'otunula obwakabaka bwa Bungereza nga babusengese bonna alina okubeera waali n'alina okuddako waali n'obwakabaka bwa Buganda bwe bwali ne kati gwe eyandibadde asuubira nti wadde siri wa kubeera nendi mu lulyo luno nina okulwana ekitiibwa kino kibeerewo ate ofuba nnyo okulaba ng'ekitiibwa kino kisaanyaawo kiki ky'oba ogoberera ky'obagoberera eyakusinze aba yakusinze musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu musakazi munno bw'akusinga obulungi tomuyita Caroline Katonda baakuwadde aba yamuwadde ky'olina mu ngalo zo kyekyo era kyobula zino engalo tezenkanankana ne bw'oneepikanga agasawo kakkwete tolituuka kutuuka wantu omuntu oyo waali aba yakusinga wabula saba nnyo mu baana bo mubeeremu atuuka ku kukula ng'eryo ne bulijjo okoma okuwalana omuntu atakuwalana oba omwongera mikisa ate gw'oyongera okwerumya Abalangira n'Abambejja obwakabaka bwa Buganda si bwa Mutebi
Obwakabaka bwa Buganda si bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Bwa Buganda, bwa Baganda era bwa Balangira n'Abambejja. Kubanga ye Ssaabasajja Kabaka asobola okuvaako ne kuddako omuntu omulala. Kyenjagala musooke muteeke mu bwongo. Ssaabasajja Kabaka mukulembeze ow'ennono akumaakuma Abaganda. Kati omutandika okwerima empindi ku mabega, fe Abaganda basigale tugenda kugamba ki era mwagala twogere ki? Mu kifo ky'okwogera ensonga ezitaasa Obuganda mutambuza ŋŋambo na mbeera mbi ya bukyayi. Obudde bwe mumala nga mutambuza eŋŋambo z'obukyayi mwandibadde mubumala nga mukuba enkuŋŋaana n'okwekyanga okuggyako Ssaabalangira asooka, okuggyako Mayiga Emmengo n'okugenda okuslo nga mufuna Ssaabasajja Kabaka mwogere naye ng'omuntu muganda wammwe. Naye muganye mumutambuza bukyayi ŋŋambo na buli kimu kye mutambuza ekintu ekikyamu ennyo. Soka webuuze Josh Mayanja Nkanji bwabanga yali nga mwatuuzanga enkuŋŋaana nga ne Ssaabalangira abakuumaakuma yali mutuufu, obuzibu bwali luddawa? Mulwanya muli Ssemwogere bwabanga yali Katikkiro n'abakuumaakuma nga musobola okusinkana Ssaabasajja Kabaka ne mwogera nga buli kimu kitambula bulungi, tekyatuukawo. Jabbi Walusimbi bwe yabeerawo ensonga zaatambulanga bulungi nga ne Ssaabalangira aliko mutuufu, tekyatuukawo. Lwaki Omunyalwanda Mayiga bwe yajja Emmengo ng'alina enteekateeka ye gy'akoze okubatuusaako olwaleero? Lwaki mutabukira Ssaabasajja Kabaka nga mumayita omusajja ali mu ntabwe? Kati eno yembeera nga bweyimiridde e Bumera. Abaatunda e Bumera nabababuulira n'ensimbi ze baatundayo. Naye olw'okuba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro, kansooke mbazannyira akatambi kano mukalabe obugagga obwatundibwa n'obukyaliwo, then ndyoke mbalage mbazannyire wano amaloboozi n'ebintu byonna. Obanga sinagenda eyo njala nsooke nzannye akatambi kano mwenna ke mwalabye ne mwebuuza lwaki omukyalo ono yagaanye omulimu ogwamuweebwa oba obuvunaanyizibwa bwamuweebwa Ssaabasajja Kabaka. Golooza omukyalo ono musiru nga tonnasala gwa kawala oba nga tonnawuliza gwa kalenzi, tosalanga gwa kawala, era nga tonnasala gwa kawala sooka owulize ogwa kalenzi. Omuzaana wa Kabaka ono gwe baawadde obukulembeze n'abugaana nga talinakola kintu kyonna, mwandisose ne mumubuuza lwaki agaanye obuvunaanyizibwa buno. Ndyoke tugende e Bumera. Embeera ebadde yakwewuunaganya n'okusoberwa kuva mu bakungu ba Ssaabasajja abadde bazze ku mukolo gw'okutuuza omwami wa Muluka gwamitibwa Mwenda Ntinda mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa Mire Nantongo yalondeddwa bw'aganya okutuuzibwa ku bukulu buno ng'awozanga ye bw'atayinza kukulembera gwayisa siniya we nga yalanisa entombwe ng'ono naye omukolo agubaddeko. Bakira abaami abanekedde Emitega Nswera ne Busuuti beegayira Nantongo akkiriza okutuuzibwa nga yeeremye. Nebadde ku kanisa ya Central Ntinda mu Kampala era nga Nantongo batuuse ne bamujjukiza nti Kabaka asima busiimi ng'oyo yenna gw'aba asiimye n'amuwa obuvunaanyizibwa y'aba alina okutuuzibwa mu ngeri ya sekonotawaanyisibwa. Erinnya mubadde mulyagala nnyo nga bwe mulikubidde mu ngalo okutuusibwa, naye tetusobola kwetumiikiriza kutuuza mwami Beene bw'atayatula. Dr. Zaituni Yahaya babuula mwavu abaddaze okutuuza Nantongo ku lw'akago Salon Mohamed Matovu Magandazi ategeeza nga kino bw'atakirabangako. Beene okwatula omuntu nedduka n'okujja ku mukolo gw'okumutuuza n'agamba nti sigenda kukola ki? Sigenda kutuusibwa. Kinene.
yeetondedde Uganda olw'ekibaddewo. Yananyonnyola engeri gye beegayiriddemu Nantongo kyokka n'agaana. Tugezezzaako okulambika omukyalo. Tumugamba nti beene yakwatula tuula tukutuuze kubanga eryali lyakola ki yali ayatula n'empiryo. N'agamba sijja kutuuzibwa ng'asenye ebikutwala mwagala. Nantongo aganya okubako kyayogera era nga bakirasirikidde waatudde. Yengeri ya Timothy Senfuma omwami w'eggombolola ya mumyuka NAKACWA avumiridde ekikoleddwa muzzukulu wa Mugema n'ekifo kino Namunswa ajja kuddamu akironderemu omuntu omulala. Tulaga nti weewaawo mujje mukuŋŋaane omukolo gujja kubeerayo. Tetugenda kulwawo. Kyabanga kizibu nnyo nga singa omuntu yenna mu Buganda abaagomenemiddwako ekitiibwa ky'obukulembeze okubuddiza nnyini bwo abamuwadde. Olw'okuba nti waliwo okuwakanyizibwa n'okutankana mu bukulembeze obuli emmengo n'ebikolwa eby'obufere ebiri emmengo, abantu bangi babinnyise mu nsuwa ne beewala obuvunaanyizibwa nga bo ekitufu bakimanyi nti buli ekikolebwa emmengo tekiri mu mateeka. Saagala mutwale bantu bubi ekyaliyo abantu abalina empekembera era nga tebeetiririra. Singa mwali mutegeera bulungi nnyo obulombolombo n'ennono obuvuuna ensibuko y'obukulembeze, mwandibadde musooka kubuuza mukyalo ono nga mugenda okukola omukolo ogwo kubanga alina ensonga gy'ate abagamba. Mwandibadde musooka mumubuuza nga temunategeka mukolo ogwo obutabaswaza kubanga ye teyaswadde ate teyaswaza Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga ye nga ye alina ekikye kyamanyi kyasirikiri kyatasobola bagamba kubanga atankana obukulembeze obuli emmengo si yasoose ate si yasembe bangi nnyo abalina obuvunaanyizibwa ababinyise mu nsuwa ne badduka emmengo. Mu nkola y'emu Ssaabasajja Kabaka yalabikako ku mwalo gwe Mulungo n'abuuza ebibuuzo naye ng'abiddamu si ateekeddwa obbiddamu. Ka vidiyo kano kakabaddiremu then tugende ebumera mulabe ebisito ebiriyo. Awo yali agenze kulambula ku mwalo gwe Mulungu okumanya biki ebiriwo. Kati kambatwale ebumera mulabe ekiri ebumera. Naye nga sinagenda bumera nabagamba nti abasajja Obuganda bapuvuluze era babusaanyizaawo. Nabagamba ekiriiro ky'emmere kye baateeka ku wankaaki wa Bulange ekituuza abasajja Abaeritrea n'Abaethiopia okukola emikolo nga n'Abaganda tebakkirizibwa. Ekintu kino Kiwalemba yaleka akikoze nakati kikyagenda mu maaso. Ekisinga okwewuunyisa abasajja n'Abaganda nti mu wankaaki wa Bulange ne wakolebwa ebikolwa abantu abagwira abalina ennono ezaabwe n'obuwangwa obwabwe nga batutte Obuganda mu wankaaki mu bwenyi bw'olubiri. Lyoke tuvaawo tusimbuke. Bonna abaliwo bana bakola emikolo gyabwe egitakwatagana mpewo za Buganda ebajjudde wantu awo. Tugenda tuuka waawo katono nnyo then tulyoke tusimbula tugende ebumera. Abo n'Abaethiopia. Mpola
kati katugende butereevu ebumera mulabe ekiri ebumera. Akatambi kengenda okuzannya kalaga olusozi bumera olukubiddwa amayinja okubuluddusaanyaawo naye ng'abasajja bano baalugula obuwumbi 5 mu bukadde bugwamu naye ng'amayinja sofa ge baakakuba entumu eziriwo gasukka n'essere ze baagulawo. Kino kitalo nnyo naye nga njala kubuuza kyatandika ddi Buganda Land Board okutunda ettaka lya Buganda ery'ennono n'ery'ensibuko. Ezo nantumu za mayinja. Sana kati uli bolengeri ku lusozi asajja wano batunda obuwumbi 5 mu obukadde bugwamu. Amayinja abasajja ge baakakuba gali worth billions nga 2. Amayinja ge baakakuba gali worth billions 2. Naye bano batunda billions 5. Kati agamba ayogere omwami amaga sijja kubamalira budde. Omulangira omu ye yasobodde okugamba nti kaddeyo akola omulimu gw'okukebera okuva lwe baaliyo addeyo amanye ki ekiriyo. Bino ebigambo ebyabaddewo. Wogenda kumala okulya ebigambo bino oyinza okunoonya amayiga waali
n'aba Buganda Land Board onoonya omukwomo bajjeko omutwe bw'ogenda kulya ebigambo bino byonna oyinza okwagala okunoonya Mayiga onoonye Sara Kagere n'abaloga David Wasajja obajjeko emitwe wulira bulungi nnyo abalangira n'abambejja bannaava ne basaava olwaleero tutuuse ku Katikkiro Mayiga kyayita Buganda ku ntikko naye nze olwaleero nkituunye the rise and falls of Buganda Kingdom. Wenjogerera wano nakedde nga nkubiddwa akasimu nti olubiri lwa jjajjaffe Kimera Bisaato byomere Greda Mengo Buganda Land Board bazze batandise okupima era ezitukiddemu Bunnambiro n'enkwata booda okuva mu Kampala paka mu Busiro ngenza okutuuka e Bumera ekisoose okunkanga libadde ekkubo baalisenze bw'oba ofulumidde sayidi y'e Buteregga baalisenze wookyamira okugenda e Bumera era emiti gyonna egiri awo gyonna giri ku ttaka bw'oba oyitidde eno mu bannaffe ab'amafumbo ebakka baalisenze wokkirira wootandikira paka ku lubiri e Bumera naye omuti ogulinga ng'ogwawonye yewakula ennume yokka gye bataakutteko ekyo kye kisoose okunkanga ekyokubiri ekizzeemu okunkanga ngenza okutuuka e Bumera ly'ekkubo libadde liseerera bulungi nnyo kubanga enkuba yatonnye ngenza okutuuka ku lubiri lwa jjajjaffe Kimera Bisaato byomere wabaddewo ebidduka bya mirundi ebiri wabaddewo drone enjeru nga waliwo ne double cabin zibadde zipaakinze mu lujja lwa jjajjaffe e Bumera oba mu mbuga ya jjajjaffe Kimera e Bumera nga waliwo ne bakifeesa abawera 30 nga bwe mwalabanga bano aba Sobi nga batudde ku lubiri e Bumera era ng'okwo kuliko amagye ag'emmundu agakuuma beene wamu ne poliisi y'ebaka neeyongeddeyo okutuuka Greda weebadde etokotera bwe ntuusewo nno njagadde okkuba ebifaananyi naye ekinkanze ge magye agabaddewo ne ŋŋamba sijja kusajjula mbeera abatakansa ababadde balimira okwo nga baabuwe emikono gye bali ku mitwe badduka buli omu okulaba ng'asasulwa emmere ye esendwa era bo nzikiriza emmere yaabwe bagirasasudde Greda esenze okuva mu bannamasole awo ekubyewo ekkubo neeyambuka okutuuka ku Lwazi n'ekiika n'eyita emabega w'embuga ya jjajjaffe Kayima we yali Greda ng'esenda ng'abasirikale weebali abapoliisi n'abamagye bambi ne bakazi battu ne basajja battu abadde balimirawo wano nno banneekanze era balabika beekengera buli akyama kati nno mbadde ntambula nzira eruuyi ow'amagye omu n'omwami gwe sitegedde gwe mpulidde antoolera salaamu ne bampita n'enzira emabega sibatidde bannange be nabadde ŋŋambye okugenda nabo be nnakubidde bonna banjiye tekuli n'omu alabiseeko era n'amasimu agamu ne gavaako ekyo kyenkugambye wali
abajjukira kye mbagambye wali mbagambidde omugaso gw'abalangira n'abambejja abalyankuzibwa awalampa Ssaabasajja Kabaka bw'abanga ono omulangira munnaabwe yakoze okusiŋŋaana nabo basinkane bagende ne bajjako amasimu naye nga bwe boogera abafuukule kye mbagambye wali nze sikola nsi mba njogera ebigambo byange tugenda mu maaso. Wano nno nzize emabega n'ensisinkana abakulu abo bwe mbatuuseeko omwami n'antoolera salaamu nenjimuddamu n'ambuuza oli bulungi ne mugamba ndi bulungi n'ambuuza obadde ogamba otya ne mugamba ndaba bino bye mukola n'aŋŋamba njagala nsooke mmanyaani gwe njogera naye ne mugamba nze mulangira Simbwa Sulaiman kyavudaga nti kinkoze bulungi bw'oba oli mulangira ne mugamba nze kinkoze bubi okulaba nga musaanyaawo ennono. Awo nanzizeemu ebigambo bino n'aŋŋamba nti mbadde njagala tugende mpola tulabe nga tutuuka ku kukkaanya. Kyavudde alagira omusirikale ow'amagye abaddewo n'amugamba nti Matovu ly'erinnya ly'empulidde ayita n'amugamba Matovu ono sooka omundekere njogeremu naye anseetudde mu bifo emirundi ng'ena tudda wano tudda wali tudda wano tudda wali nange ne njogera ebyange bye nsobodde okwogera mu kaseera ako ne mugamba nti kinneewuunyisizza nnyo bukyanga obwakabaka buddawo sirabanga nko ku Mmengo ng'erina embuga gyezimbye ekinene kye baakola baddira buli mbuga abagibeeramu nga babawo $3,000 naye mukulu njagala nkubuuze ggwe wuwo omwezi osobola okulya $3,000 n'aŋŋamba nedda. Kyavudde aŋŋamba nti ffenna tubadde tumanyi nti tukola ebintu bino nga tumanyi nti olulyo olulangira luli aweya ku kyo era nga lwakkiriziganya n'ekigenda mu maaso. Ne muddamu ne mugamba nti olulyo olulangira bye lukola mwalusuula amasiga galina kuba 3 mukozesaako essiga limu ery'amayiga naye ffe kino kye mukola olwaleero tetukikkiririzaamu obwakabaka tebugenda kukoma ku mutebi ono ye musajja eyameza Obuganda. Omukulu anzizeemu n'aŋŋamba mulangira ensonga zo nzuwulira nkulu naye tugende mpola mbadde njagala tukkaanye ate mbadde saagala tusasamaze ekirala ffenna tuli bantu tuli Baganda twagala nkulaakulana ne mugaa nti eno enkulaakulana gye muleese wano nze sigyagala ne bannanga abandi mu mugongo tebagyagala kyemule mugaa nti nani be mbadde nsuubira abangoberedde kambalumi bakubira ku simu nangaa mulangira tokuba simu nze mbadde njagala tukkaanye ne mugaa tosobola kukkaanya nange bw'omu kyemule mugamba nti babba tebandeke njagala ombuulire Mmengo ki kye yakolawo okujjako okwasa olwazi lwa tebandeke babba Mutebi asooka babba Kiggala Mmengo ki kye yali akoze. Simba wakati awo abazze bangoberera gye buvuddeko emabega ebbanga ddene nze nasooka okujja wano ne mbabuulira engeri gye bazze babbamu amasengere g'Abassekabaka era ng'omusajja ali mu kintu ekyo sali musale ng'akozesa mayiga abalanyire n'abambejja. Ndowooza abadde bangoberera mbadde mujjukira bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Embiri zikutte mu mbinaabina mulabye nga mu kifo ky'okuzimba emmiri nga kino kyekikolebwa naŋŋamba mulangira ekintu kino kye tukola olwaleero njagala ompulirize bulungi. Ssaabalangira wa Buganda akimanyi bulungi nnyo era yakiteekako omukono. Mmengo ekimanyi bulungi nnyo era yakikkiriza yakiteekako omukono. Tubadde tumanyi nti nammwe olulyo olulangira ekintu kino mukimanyi naye kinneewunyisiza okuba nga mmwe temukifunamu. Mulangira mbadde nsaba tusisinkane twogere. Awo nno omukulu oyo mugambye kamala okutuukako ewa jjajjange Kimera nayinza okutuuka e Bumera nga embuga mu luggya waliwo amagye agatudde waliwo bakifeesa abatudde walinga 30
ekyo mukisa omulungi teryannyeze wadde okunyega ntambudde nentuuka wentuuse nenzigyayo essimu nenkubira bye mbadde nkubira. Bannange eyo yembeera eri mu busiro. Bwe muba nga mugamba nti obwakabaka bwaddawo eyo yarealize naye ate ku bwaddawo bwe tufunidde okugwa kwa Buganda neyanziza nnyo neyanzege naye batukoze bubi nnyo. Ngezezaako okwogera ne ku batuuze abamu bensobodde okwogerako nabo naye zomanye ekintu nkikuwanga bwe nkijje ku ground nga sikirumyemu kubanga ndi musajja mukulu sikyakubirwa bigambo. Abatuuze babadde balumiriza ku bajjajjaffe nti ensonga eno abamu ndowooza baabasirisa ne babasiba kagaamu ku mimwa. Kyesiyinza kuwaako obukakafu nti kituufu ate kyesiyinza ggana naye ebyo mbijje mu baki mu batuuze kubanga ngezezzaako okutambula n'okutuuka ewa Katikkiro oba gwe bagaa nti Katikkiro wa Kimera gwe sisobodde kulaba ntuuseeko mu maka ge wensanze nno omwana omuvubuka ampadde amawulire ago. Ebigambo bye muwulidde si byange wabula byejjukanya ku ebyo ebimu bye nayogerako ko emabega nga atandika ezimu ku program z'ebimuli mu Bulange Mmengo. Njogedde ebigambo biyitirivu biringa obugulu bw'eggongolo. Naye omusajja abagambanga ebigambo temwabitegeera yagamba nti yo Buganda ogenda buteeka ku ntikko. Tuli bantu bakulu ku programu kuno buli omu asukka emyaka 18 mulimu abalina ekyenda ekinana abampuliriza essaawa zino. Nze ndi mu ttengetenge ly'emyaka. Ekigambo entikko buli omu akimanyi. Omanyi omuntu wabanga ayogera ekigambo tosooka kukyamuukirira. Sooka obuuze ekigambo kyayogedde amakulu gaakyo n'okuvunulwa kwakyo ategeeza ki. Bwe yatugamba nti aleese obwerufu mu Buganda yali tategeeza bwerufu, yali aleese bufere na bubbi. N'abagamba aleese Obuganda agenda buteeka ku ntikko. Teri muntu mukulu ali wano atamanyi kye bayita ntikko. Entikko mwenna mugimanyi kusaanyi ku muntu kutuuka wasemba ne weesaanya Obuganda abusaanyizaawo gye bayita entikko. Abumazeewo Obuganda abumazisizza ekigambo ekituufu. Nemwe abasinga obungi temwamanya nabagamba gendereranga nnyo omuntu eyeeyita munnabyabufuzi oba omukulembeze ebigambo byakozesa nga tonnasugumbiza sooka omanye ekigambo kyaba ayogedde. Obuganda yagamba agenda buteeka ku ntikko. Mwenna entikko mugimanyi. Nze programu yange sisaasaanyizaako ntungo. Njagadde kiteeka kiwumbawumba buli omu akitegeere. Era Obuganda butuusiza ku ntikko nga bwe yasuubiza. Asobodde kikola atya era akituukiriza atya? Yasooka n'akwata abantu n'abasiba akatambaala ku maaso n'amanya ebigendererwa bye Mukama bye yamutuma. Sooka osige ensigo y'ensoole mu Buganda oziteekemu omuli abalangira n'abambejja. Ogyewo abakulu b'ebika abategeera oteekemu ensoole. Okwate basajja b'amasaza bonna bateekemu ensoole ab'amagombolola. Ddira buli kimu kyonna obuyinza obweddize. Naaweddiza. Tewali kintu kikolebwa Mmengo nga mayiga takimanyiiko. Kakube kusoloza mu parking yard. Kagabe mazzi agatundibwa agaminota mayiga ateeka okugamanyaako. Ekyo n'akimala n'akizingako. N'asooka akozesa system ey'abaawulemu bafuge. N'ateekawo akabinja kaakamuwujjira obunyama. Omanyi naye mufere wa suuti. Era kyekimwambaza amasuuti buli kaseera kubanga ye mufere wa suuti. Buli kimu n'akikola n'akituusa bulungi nnyo. Alina abantu abamuwulira ebyokukola
nabagamba kokko nembalaga omwami ono kumanyo Buganda n'Oluganda obulombolombo n'ennono tebiggwayo kambazzeeko mbajjukanye mu kusookera ddala nga bwe nabagamba nti omukulu ono bamu obwakatikkiro yayita mu kadinisa si yalina okubeera kubanga ensibuko ye temanyikiddwako obuvuna buddo. Abaganda tukimanyi tosobola kubeera mu kifo otateekeddwa kuba n'otayonoona era oyonoona. Katikkiro yenna omulamu awera mu maaso ga mukama we eyamuwa obuyinza, mu maaso ga mukama we mu bwenyi, so si mu butaliiwo obwa mukama we. Ate n'abala kye mutamanyi nti amasiro akuba tugayita amasiro ewaterekewo bassekabaka, naye mu Buganda waffe mu Luganda olutuufu byebijja ffe byaffe Abaganda abakopi ab'Abaganda basigadde bye tuyita ebijja. Amasiro byebijja by'abakabaka oba bassekabaka abalangira n'ambejja gye bawunzikibwa oba gye baterekebwa. Kati gwe omusajja omukopi oba omusajja eyita Katikkiro omusajja Omunyarwanda n'ogenda n'owera ku bijja ebitali bibyo nga ne gw'ogenza okwewererako mu myaka gyaliwo tewataliiwo nga ne Katikkiro we taliiwo, gwe n'ojja n'owera n'omala n'oddamu n'okola ensobi y'emu n'oddamu n'owera ate n'owerera ku bijja ng'owerera ku musajja n'owerera ku bijja bya bassekabaka abaliwo n'oteekamu n'erinnya lya mukama we yakuwa obuyinza mu nsobi ng'olinga agamba nti osuubira nti essaawa yonna naye agenda kufa. Odda otya ku bijja bya kambazzeeyo kebabega mbazanye ne kyeyaseddeyo okukola mugenda kutya. Mujja kakasa nti omuntu wabaga si Muganda asigala si Muganda. Wano yagenda neyewerera mu Basiro yakyusizza empera ye naye ng'akola tosobola kwewerera ku bijja bitali bibyo oba okulanyiza ku bijja bitali bibyo. Wano we yasookera nzayimiridde wano mu maaso ga Muteesa olubereberye oyo omu ne Mwango owokubiri ababiri ne Dawudi kyowokubiri abo basatu ne Muteesa owokubiri abo bana nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atudde ku Namulondo ya Buganda. Eyo nsobi nzize wano okulambula omulimu nga bwe nasuubiza okulaba nga gukolebwamu nnono n'embulombolombo obugendera ku mbuga eno okuyooyoota ennyumba eno okulaba ng'eggwa mundabiranga ddala. Bakulabiranga ddala ku bijja. Oluganda olwengenda okutegeeza Abaganda balutegere Oluganda olutuufu. Oli ku bijja by'abassekabaka kubanga ge masiro kubanga njagala Abaganda abateganda bategere olulimi olutuufu. Amasiro mu Luganda olwaffe luno olwewufu bye bijja. Kati bwe tosobola genda kulanyiza oba kuwera ku bijja ebitali bibyo. Omuntu yekka alina okujja okulanyaawo ye Katikkiro w'abassekabaka abo oba omusika wa Katikkiro yenna yaliko Katikkiro w'abassekabaka so si ggwe. Ate bw'obanga oyagala okumanya Omuganda omutuufu, Omuganda ogenda okukola emikolo gyonna egy'ennono, engoye ezaffe zimanyikiddwa. Oyamba n'omutega nswera n'otega ekizibaawo oba ne weekubira olugoye olwaffe Oluganda olubugo. Weenaanisa engoye z'abafere busulufuyisuuti osibye n'ettaayi ng'embuzi egye batwala ku muguwa negye oli mu masiro g'oli mu kuwereramu. Eyo evidiyo enkadde kati kambaleetera empya. Ali ku bijja by'abagenzi kwawerera ate ku luno yeweredde ku bijja by'abagenzi ba Ssekabaka mu masiro naye ng'ate mukama we ali Kireka Bbanda mu lubiri weyayisizza ng'alinga aga nti ono yamusubira okufa naye muwulire era ali mu ngoye zeezimu. Katikkiro wa Kabaka Mutebi owokubiri ne mutabani wa Seppiriya Mukasa Ekasanje Gombolola Ssaaba wali Bukoto
Mukabazzi ndi muzzukulu wa Bakawonga ndi muzzukulu wa Kyewayanga ndi muzzukulu wa Mayiga ndi muzzukulu wa Namugera Kakeeto Ebbaale mu Buddu neddira Mutima ndi Muyanja wali wa Mutima nze nvubira Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya Mange wangabi muzzukulu wa Nsamba wanda Mawokota nzize okulambula omulimu guno bwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 lwale twatandika ku nnyumba eno Muziwazalampa nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu Kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo ovanga ku musajja yeeyita Katikkiro wa Buganda nga tamanyi wawa alina kwogerera bigambo mu Buganda. Katikkiro wa Kabaka omulamu togenda mu masiro n'owera erinnya lya Kabaka ali ku Namulondo, tekisoboka okujjako ng'okimanyi nti mwagala mutta lw'onoddako okuwera ng'owera ng'omuki ng'ofudde Ssekabaka nti Ssekabaka yafa. Tekisoboka. Kabaka omulamu oyina kuwera mu maaso ge nga omutunuuliza obwenyi, gamba nga ku mikolo egy'enkuuka egy'emisinde oba ng'olukiiko lwa Buganda lutudde woowera mu maaso naye oli kubijja kubanja gadde empise mu Luganda otuufu oba oli ku oli masiro n'owera erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu masimu bidde basajja mu Banyarwanda mwatufuukira ki? Ozooku otandise okulanya oba weewera oyogedde taatawo, oyogedde jjajjawo asooka, toyogedde gye baamuziika n'owookubiri toyogedde gye baamutereka, naye gwe Mukama tutaasa obukiringu obuli emmengo obwatomera Buganda. Wano wenkubira omulanga ogutakungula buli Muganda yenna gy'oli twalumbibwa ekane mu kibira. Bw'omusajja omukulu bw'abanga tasobola kumanya nti ebijja ebitali byo towewererako nga ne Kabaka gw'olina okuwerera mu maaso g'olina muwerera nga muli mu bwenyi ku bwenyi bwe buti naye ogenze ku bijja by'abajjajjaabe kw'oli mu kwewerera kw'oliku. Kugala okimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna mugenda muvuunika. Tosobola genda ku ogwe Katikkiro wa Kabaka yenna nga Kabaka akyali ku Namulondo. Oyina kwewera oba kulanya ng'omutunuuliza obwenyi nga waali naye oli kubijja oba oli Kasubi mu masiro ewaterekebwa Bassekabaka waterekebwa enjole za Bassekabaka gy'oli mu kuweera erinnya ly'omusajja omulamu atudde ku Namulondo. Tugenda kulwawa ebigambo bingi
tebigula mata naye ensimbi z'okozesa omanyi bagamba nti siga nti bagamba nabagamba bw'olaba ng'omwana abadde takola mirimu ng'akola nnyo emirimu ewaka tandika okwebuuza n'okunoonya ebintu byo gy'obitereka lwaki ekirimu bagudde akola emirimu. Omusajja ono yeetaddeko nnyo okwerongoosa erinnya lye ku bikolobero by'akoze. Yatuuse n'okuwa musajja mukulu musiiwuufu ensimbi ajja alongoosa erinnya lye. Ngenda bazanyira akatambira mwe mwerabireko. Neggwe omuliro katikkiro ki gwe baali bakoledde kye tuyita okulongoosa erinnya ly'omuntu ng'ali mu ntebe ng'ebyokukola bimanyi kuba katikkiro bonna abaaliko. Era musiiwuufu ebigambo by'okola n'essere ze baakuwadde zijja kukulakira kubanga muganda ng'ekyoliko tokimanyi. Omwami ono yakutte ensimbi n'aziwa musiiwuufu mukulu Ronald Mayinja eyali mu ensi bwe yakuba n'amukubira akalango kano. Kubanga ffe Abaganda tugamba nti akatali kabbi amagumba oli osula mu mulyango. Kiki ekikuweesa abantu okukubira obulango ng'ebintu by'okola omanyi tebituufu. Wuliriza embaata ya neti. Abaganda tugamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Kiki ekikuweesa ensimbi bannamawulire okutandika okukuutira akadingi n'abayimbi kati musiiwuufu wamuwadde ensimbi ajja kuba akalango kano kaaki wulira volonkolo wulira embaata ya neti. Olira amanya zero Mayinja ndi musajja Muganda ndira mutima omusajja muvuddeyo kuvumirira ekikolwa ky'abannaffe abagufudde omuze okulumbagana Katikkiro nga bakozesa emikutu gyabwe gy'omutimbagano nti eno si nkola yaffe mu Buganda. Katikkiro alondebwa kabaka okumufugirako abantu be kuba Katikkiro kabaka webweru nekyo tuva tumuyisaamu amaaso tuba tuvudde kabaka n'Obuganda bwonna. Awo ensabira abantu bonna abalmirwa obukulembeze obw'ennono muveeyo, si nsonga oba ennono y'Abaganda oba si y'Abaganda kubanga okwati bwe yali alumba olubiri yajja n'akuba olubiri lwa Buganda n'emmundu. Bw'amala okusaanyaawo obwakabaka bwonna ne bawandiikira mu baluwa ne busaanawo kijja kuba kyangu nnyo nti otubala okuvuma Katikkiro wa Buganda n'abeefuzi obw'ennono abalala kijja nabo kuseetinga okutandikawo enkola nabo bavumika olwo tugende nga twewalamu ekitiibwa obufuzi obw'ennono tubusaanyewo mu mbeera bwekyo. Omuntu atamanyi gye yava nalaba tamanyi gy'alaga. Badde sawa tuvayo tuvumire ekikolwa kino n'abannaffe abaakikoze bamanye nti si kya buntu baleme okukiddamu. Tosobola kutuusa ggwanga lyo wadde musobola okutuusa ebirala byonna. N'olwekyo obulumbaganyi obukoleddwa ku Bwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kuvuma Katikkiro manya nti buba bukoleddwa ku Bwakabaka obw'ebitundu birala byonna. N'asanyuka nga twegattidde wamu nga bagala obukulembeze obw'ennono ne tuvumirira enkola eno ey'okutyoboola Katikkiro wa Buganda kisobole okuteeka ekkubo kw'abantu abaligenze nga batyoboola ne Bakatikkiro ab'ebitundu ebirala. Olusinze nnyo Ayubeene Ssaabasajja Kabaka teyeetabaalira ffe tumutabalira. Olwekyo kya bakulu ffe okuvaayo ne tuvumirira ebitagenda bulungi mu kutyoboola Obwakabaka. Neeyaziza nnyo. Kati mukulu musiiwuufu Ronald Mayinja mbaata ya neti nga bw'ogambye nti Abaganda mukwatire mwegatte ndowooza naye yakusindise mugende mwegatte naye mujja kufuna ekituufu kubanga mwenna naawe mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Tokyalina w'osobola kuyimirira kwogera mu bantu era sigala mu nnyumba yo nga bwe wagisigalamu. Ensonga ezitalina amakulu tetulaziwa nnyo makulu. Mukulu musiiwuufu weetereze weegatte ne mukama we yakusindise
mulwane naye nga okulwana ku nsonga za Buganda ziveeko kubanga tojja zisobola. Mukulu musiwufu wegatte ne mukama we yagambye okuba akalango kano mukole bwe mwagala kubanga ennaku zino kwegatta si makulu eri abasajja n'abasajja musobola okwegatta ne mukola ensonga zammwe nga mu abasajja n'abasajja ne ku nsonga za Buganda ze musasobola kuvaayo kwogerako na kwebuuza biki bye twogera biriko amakulu ate kuli mawulire sooka ogenda onoonyereze byonna bye twogedde gye biri wate biriiyo omanye ekizibu kye mulina mu abantu abeefuula nti mumanyikiddwa mu ggwanga mulina emize singa ensi erigimanya mujja kutya n'okutya kubanga ensi teyagala ensi mukyagitaddeko akatambaala naye ensi kerimanya emize gye mulina mmwe nga ggwe musiiwuufu mulali mayinja ensi ejja kutya genda wegatte ne mukama eyakutumye mukole ensonga zammwe neffe ez'Abaganda abategeera bakyalinamu empekembera tetwagala kwegatta naawe ne mukama wo mayiga kubanga naawe oyinza okubanga ensibuko yo erimu ebitagatta. Ontegedde bulungi nnyo gwe tojja kulowooza nti nze muzzukulu wa Lumbuye nzija wano okwogera ebigambo bino nga sibitegeeza oba tebirina makulu. Olya mukulu njala kuno kujjukiza nti emyaka egiyise egiwera 5 Ssaabasajja Kabaka yali alusuddemu akaba musiwuufu wali luddawa mukama wo kennyini yakusindise yagamba nti Ssaabasajja Kabaka alaji yamuluma era Kabaka alina basobola omwogerera ne mubuuza nga bamwogerera ddi okitegeera bulungi nnyo. Kati mukulu musiwuufu weewummuzeeko fene tulina budde bwo ensi yakuwa omukisa ne gukulema tokyalina makulu mu bantu abalina amakulu n'okwogera ku nsonga z'eggwanga n'eza Buganda tolina makulu sigala gy'oli mukulu musiwuufu owulidde bulungi nnyo. Kwaka akeenya kakulinga olujja lw'essabo naaga amaaso agakutwakadde ng'entula ezikonedde ku matooke ag'empogola muganya okutegeera ensonga entuufu mutwesibyeko mulinga binoso mbidiba muganya okutegeera Buganda ne Uganda eragala luddawa mukyuka mulinga bikoyi by'Abanyarwanda temuterera mu kiwato buli kimu kirabanga kyevuunise ffe tetuli biwuugulu nti tulaba kiro kyokka aneemisana tulaba ate tetwewunzise mukulu byebakuwadde ejjirita kugenda kusala muvule mukulu olusozi lw'olunnya luliko banyirira ate lukubwako mayinja kati weetereze tuli ku nsonga za Buganda. Olidde ssebo buli kimu kyakulema tokyalina kyosobola ng'omuntu amaka gaakulema okuyimba kwakulema ne biwali okodde bikulema okutetenkanya n'obisuulawo n'ofuna visa n'odduka n'ogenda ebungiza naye n'akulema n'okomawo waddamu kutudeekanira nga namukwaya alinyiddwako omuzimu gwa kaseegu n'otuleekana namukwaya buli kimu kikuleme kati tolina lukusa lwesobola kuyimirira mu bantu kwogera musiwuufu sirikako musiwuufu sirika. Weetereze bw'oba okyagala okuyimbira embaata nga 5 mu Buganda lekeraawo okwogera ku nsonga za Buganda n'okumanyira abantu musiwuufu weetereze mukulu kitaba twogera ku bantu ojja kujja kwogera ku sirika gwe kennyini weeryamu olukwe teweetegeera. Ate mwenda bwe tugenda obbagobera mwenna mulina ekintu kyekimulina endowooza yeemu obwongo bwe mulowoleza mu ssaako yeemu temusukkako temugaziya ku ndowooza yammwe mwena endowooza yeemu mulowoleza kumpi nnyo temusukka ku maaso gamwe na ku bisige. Vidiyo ewedde tusisinkane ku lunaku lwokusatu mukama nga atukkiriza okutuukayo maituka esalu kyanga kukoya mutamivu temanya lwa naagwedda lwagiwuute mu ssupu naye kyonna ekijja tujja kgenda nakyo kubanga enensi tutambuyisaako wayagibira tuli mukka
Yenna kutiisa ku nsonga z'eggwanga mugambe n'abaasooka otutiisa nabo gye bali babatiisa. Tekungulwa tugikoberako obubeza ko yagiviira. Kale gwali eyo ng'otiisa munno nti gwe asinga amaanyi ku nsi omala biseera. Mukama bankuumire bwe budde nno obudde budde kubanga buli kintu kibeerako entandika n'enkomerero. Katusabire eggwanga Uganda, tusabire Ssaabasajja Kabaka, tusabire n'abo abalengera n'abambejja abaawunzikibwa munnange bave gye bawunzikiddwa ate badde engulu ng'obudde bukyali. Munnange okuwomukira ebunyolo nga atalidde Buganda omala biseera kubanga Obuganda bwe bwaffe tolina gyojja kudda. Kitwogerwako tekiggusibwa. Ensonga bwe tuzoogerako tufunayo abo abazuukuka okusinga abo ababebasse. Munnange ne booneebaka mu kitanda ekitali kikyo osula ologoota nanga aloga musanjiwo oba aloga mujjawo so nga ate ebituufu oba obimanyi nti ne gw'ologa takulinako. Kale munnange ate alokutambulira kusibira y'amenvu mukkirize okugenda kwange kuno ate tusisinkane ku Lwokusatu essaawa zijja kuba 2 Mukama bankuumire mwera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abangira n'ababajja vidiyo nejja batuukako mugikkirize mugiwulire mu bulumi obw'ekika ekya waggulu mugitwale ng'ekikulu. Mbasaba mugitwale ng'ekikulu.